Abebifaananyi muyambe abantu balabe abantu mbafeeko ogwo gwe mukolo ogw'ebyafaayo ogwaliwo Ssaabasajja Kabaka ng'ayambaza Lord Fred Ssebatta omudaali ogwa zaabu. Omukolo guno tujja kwebaza nnyo eyali President wa ITI, ndowooza yali ye Jackson Ndawula we baseerabidde, yakola omulimu omunene okulaba nti enteekateeka zino zibeerawo nga bambaza Lord Fred Ssebatta ng'omuyimbi eyanywa mu banne akendo. Era ku mukolo guno Ssaabasajja Kabaka yatendereza Lord Fred Ssebatta kw'ossa n'akensuso kagenda eri abayiiya, abakubi b'ebivuga naddala abeetooloolera mu kisaawe kyaffe kino ekya Kadongo Kamu. Tumukwisiza nnyo wamu ne banne bonna bwe bakola olw'okuwangula omudaali ogwa zaabu ng'omuyiiya w'ennyimba asinza abalala. Kale bwe tutyo twali mu kisaawe gali kwoleka wali Nakivubo Lord Fred Ssebatta ng'akola ebyafaayo, alaga nti yali atutte ebbanga ddene nga ayagala okuyimbirako Ssaabasajja naye nga enteekateeka eyo ekyagaanye. Kale bwe gutyo olwo lwe yafuna omukisa nti era wano wennyini Ssebatta atulaga nti okuyimba oluyimba abagenda bandikomyewo kyava ku kikolwa ekyaliwo mu myaka gy'ekinaana. Ssabataka obudde buno Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi we yajja okubikka akabugo ku njole ya taata we Muteesa, ti yamala kuno ennaku zaali 3 n'alinnya ennyonyi n'addayo e Bungereza, nti ekintu ekyo Abaganda abamu baakiraba bulala, era nga ne Muzeeyi Ssebatta obudde bwe yali omuvubuka yali omu ku bo. Kale kwe kusalawo najja n'oluyimba abagenda bandikomyewo. Obugambo butono nnyo Mukama wange osabe obukkiriza okuwuliriza. Nayagala nnyo Obwakabaka okuva mu buvubuka bwange, era wajja e Kasubi kiyajjukira mwaka n'ojja nga wali ozze kubikka kabugo ku malaalo ga Ssekabaka Muteesa II. Biseera ebyo nali mwana muto, naye kyannuma nnyo okuwulira nti wamala kuno ennaku 3 zokka n'ogenda, era we naddayo okwebaka n'asobola okuyiiya oluyimba abagenda bandikomyewo. Nga ndowooza Muteesa nenga nti senga tewandibadde tosobola kuddayo mu biseera ebyo okumala ennaku 3 mu Uganda, n'oddayo nga wali ozze kuziika kitaawo. Ate no we nvaawo ssebo Obuganda bwagendera nga omwoyo ogwo gunneeyongera okuzimba abantu baffe wano, naye luno kiwe kizze Katonda era n'akireeta nga njagala nnyo okuyimbirako mu maaso go, naye tekyasoboka mu birungi ebigibadde bisinga obungi nga ngezaako n'ennemererwa okutegeka, naye Mukama ate najja akireeta wano. Bw'akireese Mukama wange President wa ITI yaŋŋamba ekintu kyonna ekijja mpulira ebyange obimazeyo Mukama wange. Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops,
skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Mukama wange nga maliriza nkwagaliza Katonda okukuuma bulungi era owangale n'abantu bo bonna mmanyi nti basanyufu nnyo. Nkwegayirira oba neegayirira Katonda nsonyiwe asaasire eggwanga lino ku lw'ekitiibwa kino kubanga tikituuseeko ku lwange nzekka naye nkituuseeko ku lwa Buganda ne Uganda yonna okutwalira wamu. Webale Mukama wange kumpi. Kale muntu wange nkwebaza ekyo kyonna gy'otuusaako engalo. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst webale kungoberera. Nsaba ontuukirire ku mikutu gyange Facebook, TikTok ne YouTube. Kati ku TikTok mbawaako busamambiro ne ku Facebook naye emboozi enzijuvu ebeera ku YouTube. Mbasaba nti mujja kunzizaamu amaanyi nga emboozi zino zenkola muziraba at least pa post netubanga tujiwa ekitono tuke views mujja kumpa amaanyi agabanga nkola. Then abanteeka mu sente namwe mbebaza era wano we nsaba okwebanjulira
sponsor omupya oba omulanzi omupya eyaze alange naffe ye American Trends and Fashion basangibwa ku Ntinda Shopping Center. Woyingira bwoti mu Ntinda Shopping Center yita ku mukono oguliko Housing Finance, kati wakati wa Housing Finance ne Zen Forex Bureau kwataka kubako emabega edduuka lyosookerako ddala liri A09 yeyo American Trends and Fashion bajja kubeera nga bakukolako ku nteekateeka ez'enjawulo. Oyagala ebyambalo eby'enjawulo ebiteeteeyi babirina mu sizes zonna mu bikula byonna, office casual, naawe ayagala okuwujjaalamu ewaka balina office pants casual ne office, then zi jackets ne jumpers nazo bazirina. Kati muganda wange gwe eyeetaaga ekisenge kyo okubeera nga kirabika bulungi, baganda baffe ffe abamu tetulina budde bwa waka, naye obudde bwe tulina ndowooza obutono bwe tuyinza okubeera nga tunyumirwa ku bintu ebiri ewaka kyekisenge, era ogenda kugendaawo zidduve masuuka n'ebintu ebirala, towels nazo weeziri. Kati mwabagala okukogga n'okugejja, supplements nazo bazibaleetedde, fat burners, collagen, then ne vitamins nazo weeziri. Mujja kubeera nga muzifuna okuva ku American Trends and Fashion awali ku Ntinda Shopping Center, edduuka liri A09 ogenda kubanga ofuna. Balina ensawo gwe oyagala agenda kukyakala, bakuyise ku mukolo waliwo amanzaali, genda weefunire ensawo gy'ogenda okukwata. Office ogenda kakalabya era naawe ogenda kufunaawo ensawo. Engatto ez'abakyala ebikula byonna ne mu sizes zonna nazo weeziri. Kwasa ne bino ebyokwewunda byoteeka ku matu n'olabika bulungi, genda ku American Trends and Fashion. Oyo ye mupya. Akalango kano kabadde menti okufuluma ku Friday, kalimenti okufuluma ku Friday, naye olw'ebizibu ebyenjawulo ndowooza hopefully tomorrow kajja kubeera out. Kajja kubeera out era tukalabe nga karaninga. Kale mbasaba nti mugende mubeere nga muwagira. Kati wovaawo ogenda kugenda ku New Subs Fashions, abo basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade tambula ngo ova ku New Pioneer Mall. Oda ku Alwa Park yisa Wilson 1 Herethering Pharmacy. Herethering Pharmacy wekoma yambuka amadaala ago, edduuka lyogenda okugukirako yeyo New Subs Fashions. Abono balina ne birthday girl. Birthday girl no nkutumiddeko munnange, webali kunjagala, webali kunjagala. Waliwo nagenda ndoza nali ngenze ku shootinga ne musangayo, leero wawulidde n'agamba yono uncle eyajja n'akwata akalango. Kale wonootuuka ku New Subs Fashions balina engoye ez'abakyala mu bikula ebyenjawulo, gomesi ze batalina naye ez'abasiraamu bazirina. Engoye zaabwe ziva e China, ziva mu nsi z'abambazi nga Egypt ne Malaysia. Ogenda kubeera nga ogenda weefunire ku byambalo bino. Balina ensawo, balina obusawo bw'abakyala buno obw'omu ngalo na zino ezo. Kati bwe tutyo wetugenda okutambula, genda obawagire. Abantu bano gwobawa ku ssente munnange z'obawadde ate zijja gyendi. Kale mbasaba nti twerekereze, twagale nnyo abeewaffe. Mu kadongo kamu emu ku nsonga gye nsinza okusanga ennene, ffe tetwewagira naye ku luno mukinkolere. Kale bw'otyo genda kukkirira ku Ham Shopping Grounds, edduuka Block D. Block D Lady 252 wali Ama's Closet for tops and more. Mwe abakyala abayagala okwambala ogyeyofiga, awo ye answer. Then oyagala kiteteeyi, oyagala mpale n'ebikula ebirala ogenda kubisanga ku Ama's Closet for tops and more. Nkusaba nti tugendeyo. Bali mu kutereeza era nategeezeddwako nti kati n'edduuka ly'abaami nalyo bali mu dikola mwami Mawejje. Oyo yalina obuvunaanyizibwa ku mukyala Nalubega. Kale nsaba nti tukole bwe tutyo. Kati mmwe abaagala okubeera ng'abajulizi nga bannaabwe batuusa ku bannaabwe obuzibu, nkusaba nti genda ku B is a Hotel and Bar, bali wali Ensaggu. Abo balina giant screen ekyamazima, omupiira olabira ddala nga
Muhammad Salah agukutte abava ne bakugamba nedda goole ina okunywa naye wali ku gundi ku be easy ekyamazima olabira ddala nti ekyo mutulimbye ekyo mutulimbye kale mugenda olunaku olwaleero kilabu ya Arsenal egenda kubeera nga esamba Newcastle omupiira tujja kugulabirawo then bakadde baffe bali Kagumba Weegoge jo yaluguddemu bamukutte 3-1 kati ndowooza tasobola kuwangula nga talina red card ate nawuliddeko n'akayitingana nti gamba red card ate oteekeko mbwemo tandika sentence ne red card omalirize ne sentence ng'okozesa mbwemo kale bwetutyo bwetugenda okubeera Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences bakugamba twalayo omwana bamubangula ekyenjawulo ekiri ku Kikaya nalabye nti ebyobulunzi nabyo babitaddemu babadde baana ba senior 2 babakwasiza enkoko 10 babeerenga balabirira enkoko ezo nti omwana agenda okuvaano ng'ayingiddemu omutima ogw'okwagala obulunzi kale enteekateeka bwetyo bweri nalabako abasenior 3 nga bali mu automotive bakanika zeyingini z'emmotoka then oba baali ba senior 1 benalaba nga bali mu musiri gwabwe ogwa cabbage kale activities mpitirivu eziri ku Kikaya College ekyamazima oyinza okuba nga tojja zisanga ewalala woono obwogenze kati gwe eyeetaaga ennyimba zino nsanga wano Twinex International eri wali Bulaga badde ne boardings basomesa okuva ku baby okutuuka ku ky'omusanvu St. Mike Educational Center bali Kiwanga Mukono era ne boarding basomesa okuva ku baby okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Okay kale bantu bange mbasuubiza okubeera nga mbaleeteranga ebintu nga bino ebyenjawulo lwakuba nti abamu ku mmwe temutuwa maanyi okubeera nga tukola ebintu bino leero enkya ne luli kubanga bino ebivulu bingi activities mpitirivu ezaaliwo mu kadongo kamu naye nga mmwe temufuna mukisa leero lwa Sande njagala ombuulire TV ki esobodde okuwa omukisa nga guno teri ndowooza mu maaso awo YouTube wenaaba enzikiriza okuddamu okustreaminga ngenda bastreamingiranga ebivulu bino musobole okubeera nga mubiraba bannaffe bangi batematema obuntu buno ate munaye atema n'abika gwe bye wateekamu ekyo si kituufu bino ebintu bitutwalako kingi emboozi tebankadde nkutumiddeko mukadde wange eyo na gy'oli oyo yasobola okujulira butya ebintu bino bwe biri bya buseere by the way kiyinza okunkyawaganya n'omuntu kitono naye nga nekino kwekiri nti abamu balowooza nti ate kale bantu bange olunaku olwaleero bwentyo bwendabise nga mbalaga enteekateeka nga bwe zaali mu kisaawe galikoleka Nakivubo Lord Fred Sebata mu kubeera nga bamutikkira bamwambaza omudaali ekyamazima yawerekerwako abayimbi ab'enjawulo waliwo jjajja w'abayimbi omugenzi Christopher Ntegesi Badduka era nga kino kye kimu ku bivulu bye yasembayo okubeera nga performingako olwo munnaayi Mungu n'amututwalako nga 15 Desemba 1997 waliwo taata w'abayimbi ne mama w'abayimbi ye Matia Luyima ne Sauda Batenda na Kakawa senga mwanyina omulungi yaliwo okuva matendo yonna yaliwo ku lunaku olwo then kati bano abava mu bibiina ebyenjawulo nabo baaliwo okugeza nga Muzeeyi Matia Kakumirizi by then yali mu Bona International nowewe Rosemary Nakanwa Kakumirizi waliwo mukadde waffe Muzeeyi Salongo Dani Mugula oyo tateekebwa ku kitiibwa kirala Salongo Dani Mugula nowewe omugenzi Fiuda Namuddu naye yaliwo ku kivulo ekyo Fiuda Namuddu ye yatugendako ennaku z'omwezi nga 10 Desemba 2016 bwetyo ne tumuziika wali Nakisunga kale abantu bangi abaaliwo aba performing aba Professor Ntunimanyi Sensuwa baaliwo ne performinga ku mukolo guno kale ebintu bino ngenda kubeera sala birungi yaliwo nga abava ebweru w'ekibiina ngenda kubeera nga mbaleeteranga nga mbanokolerayo ebimu ku ebyo ebibaddewo performances ezaalingawo obudde obwo kale bantu bange bwe gutyo bwe guli nsaba mumpagire nti we munampagira
nja kusobola okubeera nga nkola nammwe mbafuule abamanyi bakadongo kamu tumanyire wamu tubeere nga tusobola okubeera nga tufuuka abantu ab'enjawulo. Kale bantu bange mubeere bulungi, mweraba. Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records